Sumanayo Mulio Mulembe Abesoroti Kumi Kabera Maido Tesoke Power I want to forget to you like you and you. Yagala okubajukiza nti ebino tugaidinga byebyo betukiririzamu okulembera si kinyumu okulembera buvunanyizibwa n'obuvunanyizibwa obwo olina okuba n'ekigendererwa ku kutunulira ebiseera ebyo mu maaso mubibenyigire mu kubanga tewagenda kubeerayo lunaku lulala. Njagala okulaba abakyagulanyi bangi, njagala okulaba abasenyonyi bangi, njagala okulaba abazaake bangi, njagala okulaba abannakimuli bangi bali mummwe. Nze bwe mbatunulira mmwe abavubuka naddala mu abakulembeze, especially you the leaders from institutions and you the land people that out there. Bwe mbatunulira ndaba aba mayor, ndaba aba MP, ndaba aba kansala, ndaba aba speaker. Simanyi mwe mwetunulira kiki mulaba. So this is your time, ladies and gentlemen. Zizemu nekibagamba nti when I showed up everybody doubted. Kati kye tuzimbye trust gy'abantu batukiririzamu. Bw'ogenda n'oyimirira mu district yo, when you go to your region and speak, especially when you speak along the lines of the truth that we believe in and the values that we believe in, you have no difference from Kyagulanyi. I've told you many times and I want to say it again that I am not any different from you. You only need confidence. We can be the reflection of each other. You young people, if I don't get leaders out of you, I will have failed. Singa temuvaayo kufuuka bakulembeze nganze n'okusingawo nja kuba nemeddwa. Emyaka gyonna gye tubeeredde mu bukulembeze nze gijja kuba ginsaze. The only way you can defeat your enemy is by working 4-5 times more than your enemy. Today, my message will focus on challenging young people to get involved, young people to take charge, young people to go for leadership. Njagala ensonga givaako ngamba gamba nti tewali nsonga lwaki muŋŋamba nti nchallenging Museveni omulundi omulala nga mwe temugenda ku challenging aba bali. I also want to remind you, ladies and gentlemen, that it is not the wish of the police or this regime for this function to take place. Tetuli wano kubanga police eyagala nnyo tubeerewo. Twandibadde tuli Kakindu ne batulemesezaayo ku last minute newakubadde twatukiriza buli kimu. We were pushed to come here. They barricaded all roads. They intimidated people thinking they will fail us. They must be very ashamed to be seeing you here today. Nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale butatya, mwebale kugumira kutiisibwatiisibwa ne mubeera wano olwaleero okuwuliriza bye tubagamba naye obutakomaawo okutulaga obuwagizi n'okubitwala ate mu bibulira abalala abatasobodde kubeera wano. Obuvubuka bwaffe Museveni yabutubbako bwonna. We can only live our youthful years through you, comrades. So when I was looking at you young people, I was getting two feelings. When mbadde mbatunulira abavubuka bannange oba bavubuka mwenze siri muvubuka enemo, mbadde mpulira ebintu bibiri. Mbadde mpulira obusungu bungi nnyo kubanga nze ne bannange batubbako obuvubuka bwaffe, naye ate mbadde mpulira essuubi lingi nnyo kubanga mmwe musobola okutuukiriza ffe kye tutatuukiriza. Batola kwa kitiibwa ekyokubanga naife nda sohabu ayina amakolero agasigalawo. Abavubuka bano boolibona gye bakola basasulwa obusente butono, basasulwa 3,000 olunaku. 3,000 edo tibibasobozesa kwebeesaawo, basasulwa sente ntono ate bakolera mu mbeera mbi. Tuguwakira era tugwenda, tuli kutamu amaanyi nti bw'otuuka nga ku bukulembeze aw'okutugema ku nga busoga okuba nga tukyuka tuyidiwo era tuyidde akwandulira byene ebibe bikolebwe.
Bannayuganda abasinga baki bavubuka n'olw'ensonga eyo you can't say you were youth without NUP. NUP is the DNA of the youth of Uganda. When you say you are NUP and you don't support NUP, then you are not a youth of Uganda. Bwembaire ku magombe yewasonga wange yenva mu kyalo abataka bansaba nti nga bw'oli kujja mu by'obufuzi ye mujja twenda pulezidenti wo anoonye ensonga ey'ebibali okubona abasoga n'abamba atya abava mu bibali bajja akola ki oba bakola biki ebyo bye banaakolera mu bibali ebibali byabaawo n'abantu ne babaawo ayo Mr. President, it has been made categorically impossible for anybody to access Jinja because of the bad road network. That is the Jinja-Kampala Highway, Mr. President. Mr. President, if you've used that road, it is in a very sorry state. It is impassable. You will take hours in a journey of minutes, and it has affected the economy of the people of Busoga because that road is the one that feeds many countries around us, being that we are landlocked. The Busoga here pray that when you assume office, the infrastructure of our road network should be given priority as the people of Busoga to enable us access our food products easily to the markets in Kampala and other areas of the country, Mr. President. Mr. Waife, paka. Mr. President, abasoga bantumye nti mbakobe imwaba National Unity Platform nti mugane mwetabe mu kalulu ka 2026 kuba wano bajja kusiikula Yoweri akalulu n'enkono enwe. Babenga lodi ulire owera ndikwogera nga tibali kuba bakulinze mu kalulu Busoga baba bakulinze enzira bibuzo bijja kubuuzibwa kimaze okweraga lwatu nti baba niwe ajja okwigusa struggle ey'okulaga ku bannayuganda. Pulezidenti owundi ow'emyaka gyaibwe ayekisinga kuba kikulu pulezidenti ali gy'okuba ng'atambula n'omugigi gwaibwe ogwa internet obankani.com.